era nze neewuunya ebintu ebimu byewuunya nze nganze ali wano gwe musanze wano neewuunya omwana bamubanja omukulu nanyini maka bamubanja omukazi we bamubanja mu kibiina wakiri PDM emubanje ate neggwanga lyennyini bali banja kati ffenna tuli indebted era abantu abayogera nti economy ennungi nnyo ze neewuunya gye bakijja amini nga talina bbanja government at that time eyamini oyo yali ngekolanga asa ku buzobas so ku buzobas ekisiriko bwe kijja ku producer emwanyi egudde nga tajja kwongeza budget ejja okusoma tajja kwongeza mwanyi yagulanga ebyokulwanyisa bye ebipya second hand aminti yagulako tanka nkadde helicopter nkadde never enyonyi emiji 21 no senteze nkwaniriza nate mu kitundu kyaffe kino ekyolunaku olwaleero mu mboozi ya musajja mukulu Ahmad Rutaya. Mu kitundu kino tugenda kulaba gavumenti ya musajja mukulu ono nga bwe yali n'ebyenfuna engeri gye yabikwatamu okutuuka gavumenti y'eggwanga lya Tanzania bwe yeekubaana n'abayeekera ne bamuggyako. Era ng'ekitundu kyaffe kino eky'olwaleero tutandikira mu 1972. Era aveeraale mu 1972 amini n'alyawo kiwanuka atalina fiire ne kati. Yes. Bano ne babatta. So amini nabana abalala kwe bongereza bambi n'amini teyali muntu wa mirembe yatta. Bawo omusajja yayita olukiiko awo omusajja n'amugamba Ssebo ng'ayisa abataka ba Buganda n'atuna bw'ati n'amugamba Ssebo mu bintu byonna ebikulu ebyokuzaawo federo n'amukima amini naye yali mutemu amini oyo olutalo lwa 1972 economic war lwayisa bubi eggwanga lino naye amini yalastingira kuki nekimwogezaako paka olwaleero okuba nti yali mulungi amini kubanga ekiseera kyatuuka amini n'abeera amini kikyotegeeza internationally amini n'abeera muzibu mu nsi yonna yalangako lumu naga nti amazima ga Katonda ngenda kulinnya ennyonyi ngenda mu lukiiko olwa United Nations. Yes. Ne bamugamba tolinnyayo naga nti nzija okwera Ssaabwesigwa nze ndi mu lukiiko n'abula baga nti yagendeyo Cape Verde ne baga nti amini agenze mu lukiiko gye batamwagala yekyusizeeyo n'abeera eyo simanyi yabeera Cape Verde leyo obizinga bye amini yafuuka ekintu ekizibu amini lunaku lumu n'awamba munnamawulire erinnya lye bannange munnamawulire omu omukukutivu wa Bungereza n'agamba ngenda kumutta mu nnaku ezi senga Prime Minister wa Bungereza totuuse wano. Amini esi ekyono nakyo kubanga kati tuli mu mulembe gwa amini tujja kulaba amini kuluda luli batu tuli mu economic war ensasageza amini emu kuyo yali yagamba munamawulire ngena mutta ne basindika kuno omusajja bali bamwita General Blair bwatuuka awo amini n'awulira nga General Blair anywedde omwenge n'amugamba sijja kwogera naawe oli mutamiivu banange oba Prime Minister wa Bungereza yatuuka wano baloke bata omusajja oyo era abaganda bano ne bagamba akenge mpayo General Blair mwenge bagutuma General Blair waliwo omwenge wano bali baguta General Blair. Amini huyo ayingidde mu lutalo lwa Palestina
aba Palestine bawambye enyonyi ekyo kyaliwo mu 1976 njijukira ne date kyaliwo 20 kyaliwo ng'enaku z'omwezi 1976 July nga 4 okuba ekisaawe ky'ennyonyi Entebbe July nga 4 1976 Nsoma secondary 1 kyali kyatiisa ekyali Entebbe kyali kizibu nnyo because ensasage z'Amini zaali okutta Jonalum okubira ekisaawe ky'omupiira ensambya Amini abayise lukuba ekisaawe ky'ennyonyi Entebbe ensambya bali bagezako mutira ensambya bali bamutira ensambya amalavu ge omusajja Sergeant Abbas engeri ya gundi be byamasasi bujingo eyo commando style eyatutte omusajja ani muhumuza simanyi ani emutwale mu ddwaliro ya Amini bwe yavuga Sergeant Abbas n'amutwala mu ddwaliro kozi yali ava ku prison yali ava kisaawe ky'ensambya nga ava passing out abasikale ba police abamukuba yali atudde mu standing kono balowooza nti ye atudde ku ddyo tebamanya nti jipu ya standing kono kumbe yeyevuga ne batta Sergeant Abbas n'amuvuga n'amutwala e Mulago kyali kyantiisa naye katudde ku Isirayiri nga nnaku z'omwezi 4 July 1976 abasajja balumbagana amagye gaffe ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe ne batta abasirikale 20. Amini yabasomera emyezi tusonde sente era basonda sente abantu eza captain ajiga captain private ayugo captain gundi abantu bawa amabugoga abasirikale abafiira kisaawe ky'ennyonyi Entebbe Amini yali mu State House Entebbe bagamba mbu yadduka ng'awulira ekiri wansi eno ku kisaawe ky'ennyonyi kiyitirivu era enkeera Amini n'assaako obuyimba obw'entalo Radio Uganda Amini yali mulungi nnyo nga takisa lutalo muwulira ku buyimba mumanya waliwo ekibadde naye obuyimba obwo bwakwasanga bannayuganda empewo era nga muntu ya ntalo omanya akayimba kasekukulu kana akabongole lutaya naye omanya obuyimba bw'entalo bwafuwanga Uganda nebeera mu mudu ya ntalo ekitali ku mulembe guno baba bapide Somalia oba bya Congo ate ne kati ndaba tebakyaza mirambo tubadde tuyina engeri gye basobola okuzzaamu emirambo bannyini gyo nalabide ku gina 5 mwena oba baligizaayo dda simanyi kati bakyaza magye waabwe Amini yali Entebbe Amini n'asuulayo naye abantu basondera Sergeant Abbas sente Sergeant Abbas era mwaka kumpi gwe gumu bagezaako okutemula Amini Amini yali yakulanga first of all lwaki mulaba Amini yali asobola okutambula yekka era avuganga n'emmotoka z'empaka yes Amini was so free one abalabe ba Amini at that time technology yaita nabakubeera mulungi nnyo kyovola abantu yeyagala number 2 naye na Amini yaita manyi nti
because yatuko kuba nga mulabe w'abazungu naamini naye yalinamu ignorance ye yali carefree ngasobola okugenda ne mu public places ziyankwatako wano yankwatako Kibega ngenda okutuna bwenti nga Amini nga muliwa president tuli awo ku William Street awali esomero lye bayita Nakaseke uva lino lirikirira ku Kiseka lino bweriti naye era William Street oyo wayagala okugera kwali w'abawalabu baali awo waliwo omukolo William Street awo nange ngenze ng'atalina buvunaanyizibwa ntunule nalaba Amini ankwata wano bw'ati naayitawo nga talina ebyo bya basajja kukuuma kuyiwa PGB Amini tiyabirina yali so free bawompitewo ngavuga ne motoka z'empaka president yeyagalira mu buyinza bw'emyaka emitono gye yamala naye Amini yatta buli muntu yenna mu ggwanga wano eyali ategeera bw'ati Amini yamulyawo era abantu ne basigala kudduka nga bagenda bweru ye ati si munabyafuzi yali musirikale w'amagye ekirungi kye ngatta abo bakulu abo beyamanyanga nti ate ono Obote yayitawo nga luno olutalu ne banyumiza balwatta n'omulalu atalina magezi n'embwa ne kapa ye yattanga bantu be ne bakalimuzo simanyi baani abo yabamala eggwanga lyaggwamu omuntu yenna olaba ne Kibedi mukodomi we era twatya nnyo olunaku lumu omukazi gwe bayita care drawer tebamuse simanyi afudde azaala simanyi bamusazesaze ebintu ebyo byaliwo Amini lwaki Amini ayogerwako nnyo okuba nti yali agala eggwanga lino era yalikolera bingi okusooka yagoba abayindi ekyokubiri economy ya Amini yasufuga eggwanga emyaka 8 economy ye tiyabeerako ng'eno ebintu because Amini yalina advantage emu yafuna emmwanyi yatuuka n'ozitunda kisayi ky'ennyonyi Entebbe n'atunda emmwanyi ze afuna sente economy ye yali ya cash Amini tiyaleka bbanja liri awo n'emmotoka ze ezaali mu bibanda nga mpya kubanga around 1975 Amini yatuuzako olukiiko olwa Commonwealth OAU manya n'agula Fiat ze mpya zaalina za bbulu samuda abagenyi model ekiseera ekyeriko 132 Fiat naziraba era nizikola emirimu gyaze za African OAU Organization of African Union Amini nga talina bbanja naye munange byakyuka kati omwana era nze neewuunya ebintu ebimu byewuunya nze ali wano gwe musanze wano neewuunya omwana bamubanja omukulu nanyini maka bamubanja omukazi we bamubanja mu kibiina wakiri PDM emubanje ate n'eggwanga lyennyini bali banja kati ffenna tuli indebted era abantu abayogera nti economy ennungi nnyo ze neewuunya gye bakijja waliwo ekigambo kiri mu luzungu bakita conscience so si conscience kyekintu ekwawula ekirungi n'ekibi wadde tewasoma mukifunzafunza muge tuyita amagezi amazaali Katonda yakola ekyo kikitwawula n'ensolo conscience ye yawula omuntu kuki nsolo tumanya nti ekyo kibi kino si kirungi obwongo obwo era abantu basoma ne basoma amadiguri masters beki PhD
nga bakugunyo mu kutegeera era nga bo balowooza nti Katonda yakola omuntu alina conscience. Motoka eyitawaawo n'agiraba n'agamba bannange omusajja oyo anaatuuka emmotoka eyo ng'egenze bubi naye nga yakagivuga akavugira emyaka aga era emmotoka eyo neegwa n'agamba naye emmotoka twagirabye oba mukazi bw'ati abadde atwala mwana mu ddwaliro emmotoka twagirabye omusajja atwiseko banayemo naye nga ali ignorant talina kyamanyi naye nga conscience emulabu emugambye nti ekyo kibi. Abasajja bazimba ali ku muzikiti ogwa Old Kampala babajje mu Misiri bali bakuguka mu kuzimba bazimba omunala tegweweta guti naye nga buli muntu yenna alaba ebyuma byava Misiri. Conscience tells nebiri ba government conscience abantu baba bategeera ora kati ekyakikoze akikoze muleke webale kunyumirwa byafaayo naye okimanyi nti buvunaanyizibwa bwaffe okulwanyisa omusujja gw'ensiri nga tusula mu butimba naye jjukira nti waliwo ensiri ezituluma nga tetunnaba kwebaka n'olwekyo ezo zeewale nga weesiiga Ropa Free Mosquito Repellent. Tewali nsiri ejja kuluma. Ropa Free Mosquito Repellent ojja kumusanga mu pharmacies nga Africa ewandegeya Spring ne Kamkeya ku Wilson Road ne Mega Supermarkets opposite Old Tax Park ne Garden City. Muleke naye nga tebalina maje tebalina ki balaba Katonda muzibu yakola abantu Katonda abawa amagezi so conscience abantu balaba naye munanga Amini yalina economy ye nga yakika kirala yali ya cash bamusibako embago sanctions Amini n'abeerawo 8 years ng'afuga ggwanga lino kale abantu kyava bagana ye Amini ono tulina mwaka sente kafu twalinamu esente zalina za yayiyayo ne eksente ekyensonda bwe kiti ekyensonda kyali kya siringi 5 nga kyansonda bwe kiti ne muganda nga kizito ekyali keno ludda ngali oba sonda zalinga nsonda bwe ziti Amini yakiye Amini nga sente ze zina value era Amini ba critics be bamunenya bagamba ndeda economy yali emulemye ne as government yonga government yo yalina sente zaayo fa abantu inzo kuba tutwaina sabuni tetwaina ki naye nga government ina sente banga wewunya yagulanga ebyokulwanyisa bi ebipya sesekendani Aminti yagula ko tanka nkadde helicopter kadde never enyonyi emiji 21 no senteze so Amini bwate economy bwe yali yagitambuza ekibi kya Amini yatta abantu yatemula indeed yatta Amini yali muzibu give him kill me quick haya otambula yatta omusajja omuwala yali akuba ndongo nga muyimbi siwe bamuyitaani banamutta atwala omukazi ono Amini but Amini yali bwatyo naye abantu beyagala at that time nga economy esente waliwo ekintu kye bayitanga finance crop finance sente ezo zajjiranga mu gundi mu unions abantu ne batunda ebintu byabwe abantu bakola ebintu byabwe mwanyi pamba nga abantu bafuna sente embise ziwunya n'okuwunya sente ezo zawunyanga n'okuwunya zikira taata sente ezo kuzifuna nga ziwunya n'okuwunya yetarono wadde ate no government eno oba nandikigambye nti ate ekyo tekyandikituusiza kuddira
kudira economy entirely kugiprivatizinga anedda olwokuba bangeera mwayingiramu ebintu nga okutunda emwanyi omuntu n'agaana okubawa ssente zammwe crop finance avudde ku Amala Union naye ssente zo nazigaanira ate n'amala nazikozesa ebintu ebirala ekyali manageable kyali kisoboka ekyo okulongooseeka naye kati ebintu byasigala nga biri mu mikono gya kugamba exploitation. This country has never been exploited nga kati bwekiri because individuals base ku bantu government is etunula bwet no intervention weewunye gwatunda amanya agula gwatunda omubuza nsebo ebbeeyi y'akasooli kati ennaku zino ya ssente mmeka omuguzi yabuuza omutunzi akuddemu ki so at that time ekyo tekyaliwo abantu baalinga bamanyi ebbeeyi y'ebintu abantu baali bamanyi gavumenti efixing omuwendo kasooli ajagula sente bese era abantu ku biseera bya budget babeeranga nnyo ku radio nga bawuliriza akamwanyi bakongedde akamwanyi bakongedde gavumenti at that time eyamini oyo yali ngekolanga asa ku buzobas so ku buzobas ekisiriko bwe kijja ku producer emwanyi egudde nga tajja kwongeza budget ejja okusoma tejja kwongeza mwanyi kitegeeza gavumenti erina ku ssente okukipinga abantu bano okubeera nti basobola okubeera nga baddamu okulima oba baddamu moralo okusigala nga bali mu production sector tejja kusala miwendo gya tejja kusala kati bwe babanga etunze nga ssente ezifunye nga eyongezaamu naye nga malwaliro buli kimu kyonna omulembe gwa Amini leka luno olutalo yagendamu olutalo twetegekere ate olwali political yali agala kusanyusa abasajja be ne elsewhere amalwaliro mu masomero ebintu byonna byali bitambula bulungi nga mulembe gwa Amini Amini eyongera bannange from nowhere nataddi journal room kyali kyakanga mu ggwanga wano era buli muntu yabuuza kyekiddako mbu Amini atimbyeawo abantu bbula nti bafidde mu kabenje baminisita 2 ya Munadini bu era twalaba Range Rover ngenge eyingidde mu motoka endala oba bano mwe baali bafudde accident nakasero kyali kitiiso kinene nnyo abantu beebuuza kyekiddako olwa Amini ayonoonekera ddala oba kituufu byali byabano omanyi nabano baali bazibu bwe bawandiikanga ebbaluwa ku muntu atamanyiddwa gwe batakolagaanangako naye sebo weebale nnyo obuyambi bwaffe era tusiimira ddala obuyambi post office ebbaluwa mwe ziyita aba intelligence bali omwo ne basoma ebbaluwa ng'ejja gy'oli ng'onoosigala gwe bawandiikidde ebbaluwa kale waaliwo awo Katemba kigambibwa yali bbaluwa ne kwolwo oba ono ddala bambe emundu bazizula mu bimuli mu compound ebibokisi n'ebibokisi ebireeteddwa ayinza okuba journal room nga naye yeeyingiza mu ki yofuzi kubanga journal room yali mu kyoli ate Amini yali talabagana na bakyoli era beba abadduka ne bagenda wa abo abasigala yabakolako ati Amini ase journal room mu 1976 kubanga waliwo n'okwagala okujaguza
nti ekkanisa ya Uganda ewezezza emyaka 10 kasookedde awo Amini namutta. Amini abasajja abo bayita Kasimo Bura. Abasajja be bayita Toweri Ali Toweri. Abasajja be bayita Bitabuka. Amini abantu bafudde abamazewo kumpi. Amini no ebiseera ebyo Amini atandise okuyomba ne Tanzania. Tekibayombya. Tanzania teyakkirizaako nti Obote avudde mu buyinza. Era byebimu omulembe guno gwolaba kubanga bano abatufuga kati bantu bagezi. Olunaku lwali lumu Uganda eno yali efunye ku kuditati. Kudita amagye gawambako gavumenti wano. Ne tulaba ku ggwanga eddala nga lirumba eddala. Munnaye eggwanga liyinza okulumbagana eggwanga eddala nga n'embuga weeziri ne baleekana tamunno. Eggwanga ne likugaanira ku linnaalyo ne lirikuba ne litusaanyaawo. Twakirabyako ku Tanzania beerumbagana Uganda. Amini yayombagana nnyo ne Tanzania. Nyerere lwakuba agaanidde President Obote era gwakyafudde nga president ne ku mikolo gye baba bategese Tanzania. President Obote agenda nga president wa Uganda ku mikolo gye. Ne motoka ze kuliko bendera. Ne nyumba wasula waliwo bendera. Amini abimanyi. Tanyizanya Amini. Amini neyetegekera okulwanagana ne Tanzania. Kyokka kitono kyamanya. Yes. Yetegeka n'agula Miji 21. Miji 21 yazijja mu Russia. N'abarasa banga ddene nnyo nga bali wano. N'Abapalestina nabo bavugako ku nnyonyi zaffe wano. Enwanyi. Kati Amini yalina ennyonyi ze nga bazita surface air missile carriers nga zikasuka emizinga. Zikuba ennyonyi zaazo saate ne wansi zikuba. Ate n'aleetayo n'ennyonyi endala ezikuba wansi wokka. Ne wano Uganda tubiyirira bino. Tulina ennyonyi ezisobola okukuba wansi na zino Sukhoi 30 zisobola okukuba ennyonyi zinaazo. N'Amini yabirina. Yalina Miji 17, yalina Miji 21. Miji 17 zizazikuba wansi. Miji 21 nga zikuba n'ennyonyi zinaazo. Zikuba wansi n'okuba ennyonyi mu bbanga. Zaaliwo wano. Amini bwe yazigula yes bagamba abalala waliwo enjogera yagendako yatukako mu Isirairi kubanga Abaisirairi abo basooka ne babeera mikwano gya Amini. Era oyo General Kano Balevi yamubegera kubanga waliwo olutalo olwali mu mambuka eyo nga abanyanya abalwanagana ne gavumenti ya Sudan. Naye nga Isirairi atya senga Sudan ebeera stabilized nebeera ng'eri stable ejja kweyunga mu lutalo lwerimu naani kati mu kutabangula. Isirairi yali awagira nnyo abanyanya bano batataganye gavumenti ya Sudan. Nolwekyo yali akosa Amini wano ebyokulwanyisa bino n'obuyambi ng'abiisamu Amini. Agendewa bigende wali. Kakati mweyo embeera kyova olaba nti baamulabula ne bamugamba nti omanyi omusajja Obote agenda kukwa. Ate Obote ye yali ali ku international relations tayagala kwonoona. So Amini oyo Kano Balevi yamuyamba nnyo. Naye Amini later on yagoba baki Abaisirairi olw'ensonga baamumma ebyokulwanyisa bye yali ayagala okuba Tanzania.
nabi basibirako bubi abamaze okukola ekisite nyonye kyentebe ne bagenda ne kisubi kuliiso amina abagobye bamumye ebyokulwanyisa kye basobola omuwaayo ye Gulf stream esanganidwa nono president mwatambulidde doza kati bagula endala yali yoli naye nga yali ayagala mundu isaina mumma Amini n'akyuka nadda kubarasa abarasa ne bamuwa miji 21 ze yagula cash kale yalina superiority mu nnyonyi enwanyi naye Amini tanks ze yalina butanka obutono n'abalaba banga Amini yakola okwolesa okwaparedi y'amagye n'ebyokulwanyisa okuva ewandegeya okumalako okutuuka ku Kitigumu House. Kitigumu House yeriwa wansi nga ku Jinja Road. Ezo nazo tank. Awo tewali government zatandikira no package. Ezentindo ezakize yali aguze okuva ewandegeya. Galunyirire. Kala Amini ekyate kyali R72 Amini yagenda afuna embavu n'agula miji n'agula ezo zi miji 17 n'agula miji 21 mukasi sibikadde kati zino zi MY17 zino zitandise okugwa na zino ezagwa juzi nga tuzitwale Somalia ziri overhauled zikigamba nongose mbulongosa Amini yagula ebintu bye byonna bina cash atenga bipya Amini atabuse ne UN wuyo atabuse agenze yalina omuzungu bamuta Bob Asos yalina omuzungu oyo bakoze katemba bamujja mukasisira yese British Conqueror of the British era yeita Idi Amini VC DC DSO Conqueror of the British Empire CBE amanya manji nnyo aina majege nagalaba wuntulabye ebintu gali smart amaje nagalaba kakakindo kali kasala n'enkoko badira start ne bamuteka mpale zaabwe n'otunulira empale nga taagala na kutuula obukindo bayambalanga empale nyimpi waliwo ebinaka n'ebino bipatirisi bibezingirira n'otunulira omusirikale asikale abasinga okunyuma baali bemubende Fort Poto bayambalanga n'obubonero nga tubumanyi bayambalanga yero ono ayagala bizza mbalaba bayina ate ebintu bye birala abitadde wano bwati wano simanyi infantry ate ebibye birala ono birala Amini akayero wano ng'omanya teyo Fort Poto mubende Tiger Battalion yero edumirwa Lieutenant Colonel Abiriga amanya gabe gali mazi ate Bombo yali ayitibwa Bombo Mechanized Specialist Reconnaissance Regiment amanya mawanvu gatisa Reconnaissance Mechanized Specialist Reconnaissance amanya Malire Special Mechanized Special Mechanized Regiment Aparatupa waliwo abali ebugolobi bayina uniform nga ya bugondogondo eringengo abo bali eyo waliwo abamasaka bayambalanga banange blue kasijagirwa mbarara blue
baji yabwe yali ya blue. Ambalala bali bamuyita Special Reconnaissance Mechanized Regiment. Abali eyo. Bondo Kasirye gye yali. Balina be bali bambala ngo baki. Abembale bayambalanga mu ka blue akabenda akabe kalinga ka blue mulimu ne akabulu kalimu de bulaka kalimu naka bwali busaze nali ngoberera nnyo abantu abo nga nsoma obegomba malire bombo yali red ne green eranga ne tanks kuliko red and green eyo bombo kuliko omusajja bamwita Lieutenant Colonel Butabika aliwe bombo. Butabika yali asula jangola be wanunga wali kapaka akapya akana mirembe taxi park. Ewa gulugulu nga wali ka police post olabawo. Police post ogiraba eri waggulu awo. Olaba oluguudo olwo bwerutyo olujja bwerutyo. Lujja kuzine ziva paka wanseno ku new tax park. Awe yali nga ayina embuzi. Tunulira ku mbuzi ze olyoka ofuna ekiboko. Ngalondirawo. Era police waliwo Benz zali tight. Ekiseera ekyo nga omudumizi w'amagye ayina kwalinga kano obujagero obulebe eteno wansi. Police bamugeze wa taxi toyise motoka y'amagye. Tebakubwa nfuufu. Era lumu omu driver omusajja avuga emotoka naayisa emotoka ya Butabika. Naavuga n'amuyisa n'amwekika maaso. N'alyoka amukuba emigga egiringa egy'ente. Kumukuba nfuufu. Abaami bali beeyagala waliwo abaami babeeranga bamita kugambye. Kiri kyali kiyitirivu. Era lumu tuba tugenza okulaba omupiira munakivuba omwo bagumaze. Kumbe tebategeraganye omu w'embuya omulala w'emakindi. Ow'emakindi ow'embuya yagenda ow'embuya yaleka emotoka ye bwati. Ow'emakindi yasooka n'atwala emotoka ye ekyenyumanyuma negenda waggulu bweti waliwo ekitaka. Kakatono bwe yajja najja parkinga mu maaso geno. Omukulu oli bwe yalaba ng'akooye okulaba omupiira n'avaayo ajje ayingire emotoka yagende. Asiŋŋaana ono kyokka abantu tutasa okufuluma. Nakulabira abasajja abo bayina enjokyo 111 111 na 111 basiwuka enviiri. Kakati ow'emakindi n'ayingira emmotoka ye asimbule afuuwa eŋŋombe onajjawo omukebe gwe yagende. Tebamanyiganye ono w'amagye n'ono waki w'amagye. Ono w'embuya yali wano wansi ono waawa w'emakindi. Ayi Mukama. Ow'embuya yayina omwana we amukute muwanvu bwati ono afuuwa eŋŋombe ono ayingidde emmotoka ye. Bali muleeya. Era kasasambula bwakajjaawo ne tutunula. Nalaba omusirikale atasaaga. Kati kyava ono w'embuya ono nafuwa eŋŋombo n'amuviire. Kyokka ng'ono si byaliko. Kyava aggulawo oluggi afulume. Yajja ne pisto. Bw'ajja ne pisto
omusajja ono yali mu motoka eno wano naggula oluggi yaggula oluggi mu busungu n'agenda emabega ajeeyo enkebete ennene ajeeyo emundu ennene amukube oluggi ne lugaana yalwerabira olupasulira eno mu maaso kyava yeeto yagenda okulaba nga bibimulwisa n'alumbagana owa pisito kirabika n'ategeera nti ono magye n'akkakkana yali agala mudisaminga sebo ne tubeeraawo ne tutunuulira awo mu kisaawa awo tufuluma main gate nekivubu oyo okutuusa omukulu lwe yayagala mu ssaawa ye najja motoka ye yali ambadde na saati ya mikono mimpi nentunula omusajja essaawa zigenda mu emu emmotoka endala ne zimukubamu amataala ne mulaba amaaso ge nendaba 10 mu 11 yali tasaaga 10 tasaaga abasajja abo nga bwe bakola road block ekintu kye bayita road block nalabako ku musajja nga alina omukono gumu nga yavuga emmotoka bamwita Kakono bombo omukono gwakutukira muno naye avuga emmotoka okusinga alina emikono ebiri steering ena agikwasa mavivi bwati n'alyoka kuba gia zayagala n'omukono gumu n'emmotoka motoka ng'egenda olugenda lotomanyi bibigali ku steering olwo Isirayiri akubye ekisawe ky'ennyonyi Entebbe olutalo lwa Isirayiri okuba kisawe ky'ennyonyi Entebbe lwatuviiramu ebirerembe mingi banga number 1 abalwadde bano bwe baamala okuba ekisawe ky'ennyonyi abalwadde baabwe babatwala Kenya Nairobi gye balongosebwa gavumenti ya Uganda neemanya nti abaatukubye babajanjabidde wa Amini n'aleeta olujanja ku Kenya nesiba amafuta kati tuli mu economic war jukira 76 abayindi babagoba 72 tetulina sabuni tetulina munnyo tetulina bintu bikozesebwa obugita tewali kyokka katwongedde okuyomba ne Kenya n'asiba ensalo ya Uganda ne Kenya Amini najjayo eggaali yali yalaale naganangiridde tutambuze ebigere era Amini n'avuga eggaali ye mu public yawo olutalo Kenya n'asiba banjijukira twali tujja kulaba wano ne tukwata eggaali n'ekitange omuto yafa ne tuvuga eggaali yaffe okujja okutuuka wano ng'emmotoka zonna tekuli ku kkubo neegi Kenya asibye amafuta ga Uganda. Now Uganda being a landlocked country ate tuyomba ne Kenya kyali kyangu nnyo Kenya okusiba amafuta eyo 76 77 sikwe kuta room 78 mu October nga kubanga independence eberawo nga October tetugambye nti October mwenda sigema efuga by ogenda okutuka mu September gwe gw'omwenda September mu September nga enaku z'omwezi nga 23 erudaawo Tanzania yali amaze okulumbagana Uganda. Tanzania ekyennaku tujja kuddamu musamale nkubuulire. Tanzania yalumbagana Uganda. Era olunaku lwa October 9, 1978
terwajja bulungi olw'ensonga Tanzania yali atandise okutulumba. Tanzania mu bigambo ebingi ebyayogerwa n'okwepikapika Amin yasalawo naddira bataliyani ye gye bayita Malire ne bombo mechanized 2 ezirumbagana Kagera. Tanzania yasooka okulumba, Uganda yasooka okulumba. Okulumba Kagera. Banga era abazungu bano balina obuzibu. Ojja kubalaba, tujja kwongera okubalaba. Abazungu balina obuzibu, balekayo Kayiki w'entalo zaabwe. Omuzungu muli kyakola kyonna alekayo Kayiki. Ebirizi ne za Buteba n'azirekayo ng'amanyidde ddala nti ekyo kijja balwanya. Omuzungu yabala ebintu bye ng'abimanyi ti ŋŋenda naye bano mbalese bubi. Ekyogeza mu lutalo kyatulwanya ne Tanzania, okuba ku nsalo ya Tanzania okutuuka ku ya Uganda, obuka Kagera ng'omulese Tanzania n'otambula emayiro 7 ku ttaka ekkalu n'otuuka ku nsalo ya Uganda. Ekyo kiraba ensalo ya Uganda yagano gitwala ku mugga, otambula emayiro 7 okuva ku yandibadde ensalo ey'obutonde n'alumbagana ku lukalu gye yagissa n'asirika. Kati Amin agamba naye lwaki tetutwala nsalo eno ku butonde? Nze nja kikola. Yetyabira akalimu obuwuka. Era Amin mu mwezi ogwo September 1978 Amin yalumbagana Kagera. Alumbe. Era nalabako ku byuma ente, ebyuma jagale, ebyobuloddo ng'amagye gabirese Kampala. Gabize kolaki? Abinyazi abirutinze e Tanzania. Amin n'alumba yasooka okuba ekyavako olutalo olwo bagamba simanyi musikale yabi naye nze kankuddiremu kakutekere wamu ti Amin yalumbagana Tanzania ne units ze 2 Malire ne bombo bagenda otandika Amin n'akuba yatwala ab'ebirombe ekasese ne bateeka obuganga mu lutindo olw'Ekagera ne balukuba mazina gayita ku ngulu. Nyerere obutafaanana na Uganda ne kati eno ekizzeemu Uganda eno era mistake njiraba ekizzeemu tekyalina reserve force teyina egenda negamba tebano abalikaba etyabatye gavumenti etyabatye neyagala babeere naye tebakyalina waaka bakuze bakadde kati nzo ntwalawa mumuli mu reserve force etyabatye kubabeera ng'ebalaba naye tetukyalina waaka. Tanzania erina Jesla Mugambo omwana bw'amala abantu abo Abatanzania socialism yabayamba nnyo. Omusocialist ne ekintu kye bayita nationalism and patriotism bino Uganda abikopa bukopi eno tebiriyo bano kulya sente nkudiremu bawula patriotism ani patriotism and nationalism eno bya babirekawo. What they mean with the patriotism and nationalism kiri mu nsi ziri socialist republics ezo zitendeka abantu baazo abantu bagale eggwanga lyabwe ebitali bya muzannyo
Yes, kati wano twandibadde tutendeka buli muntu yenna n'abizeze emyaka 18 ate gavumenti ekitya kitye abantu ate somese ate tuli mu mantambutambu naye Tanzania Jesela Mugambo yaliyo bakuba bukubi mu ngalo bavaayo Amini Tanzania ine mikago gye twalaba n'ensi gye bayita Botswana twalaba Mozambique abantu balumba Amini Tanzania Zanzibar Botswana Angola hey balina Tanzania hey ha woo aba Tanzania balumbagana Uganda Jesela Mugambo begattako tukubya olubiri omusomoko olutindo waitawe weeks ndowooza nga 3 balese mundu eyo grad BM21 Amina achabite ebyamanyo wenu Tanzania batandise okuba amagye gaffe gali Kagera gagumpye gagenda okulanga tegawuliranga ku mundu eri ali mundu ate kati tugeze mu teknolojia tutandise okulaba emundu emundu z'ensi endala ensi ziyina emundu ensi ziyina emundu olwapuwa teknolojia ebiseera ebyo nga tetumanyi biri mu mawanga malala twali tetuwulizangako ku mundu eyo grad bo baali bagijjewa emundu eyo yalwanako oba mu Afghanistan mu 70s mu 60s bagireeta nkola ya kirasa nkola aguze eno neno ate bo bafaayo yetali ku ebyo grad biduma 10 abajasi bali ludawa Kagera ya miduma 40 Tanzania yo mwatira le nungi nnyo mu mizinga nungi era kakubulire Tanzania tulumbise tanka 2 zeze nategerako ezaffe tukwasigala neji Tanzania tiyatulumbisako ku nnyonyi yaleta air defense system zizo kazo zakuba mijezo zonna kutaka tanka 2 okuva Kagera paka gulu banange mu yajja emu ye yayingira Kampala ngeva ku Lwentebe ndala yayitera ne batujoga batulimbisa ba brigadier tegeza abasikali bagira mu brigades sina division ne Tanzania tukuba njawulo chiri yao yatukuba wakati wa brigades ne division Tanzania tukuba ne nkwati wennaku Tanzania tukuba njawulo chiri wakati wa divisions ne brigades division elimu abantu emitwalo nge3 osajja emitwalo nge3 buli wewulira division banga amaje gakolebwa kale katuve ku battalion battalion brigade mumubira ba brigadier brigade singa 3 battalions division yaina amaje amanyika kati first division second division third division fourth division tuina amaje tukakwata ku division Tanzania yatukuba abajasi kyenyuma bye basize motoka ettaka
mu magye wali ekintu kita silhouette. Silhouette olaba esimu eyo akantu ako kalaba kali jemboti. Olaba akantu kano kano kamala okulaga kati olina okasiiga ettaka. Kati abasajja bavudde wano bagenda kulwana basiza Honda Accord zino zenagambye ezya Jambo bazisize ettaka bagenze emotoka eringa ekiswa. Abasajja batukuba basagula busaguzi. Abasajja bakuba emundu sabasaba bakase sabasaba zizo mu nsozi z'eminziro. Abatanzania twatoloza bakomawa ku nsalo babana kuba ne bamala okusomoka eri gye twali bakomawa tewali sajja bayingira buyingizi. Olwo mukimanyi nti Obote ne banne bavaako emabega oba temumanyi? Tutegedde lutegedde. Amini ali musajja nga ayogera byonna. Banange mumanyi abasajja bawambye mutukula. Mwenyini. Banange mumanyi abasajja bali kyotera. Banange mumanyi abasajja batuse kyotera ekalisizo. Enseno yawola gwe. Ebintu bino byenkunyumiza. Ensi yawola. Nga kitalo abajasi bafe bali luddawa. Tubalaba bekalakasa ene Kampala basize motoka bali awo ku Ankoko. Bagenda wa emundu enyoke. Olo mujaganya Amini bamujjako oba nnaku musajja bamutwala. Yali mixed reaction. Abamu bamutta kijambiya. Indeed yali. Abalala balaba bya ddiini ng'Abasiraamu. Abalala abo babiri. Tanzania Mukama Katonda wange. Buli muntu nasula teyebase. Kakubulo twabula abantu. Amagye tigatuse Masaka. Mumanya kawedde. Bali ludawa ti Masaka. Abayekera batuse wan Masaka. Katonda nge tufudde. Kiki kino. Olunaku lumu era ndi ku musajja alumbwawo. Kati nga wajjawo omusajja mwanyina Jeni bavudde embalala bayitidde e Fort Portal baze ku headquarters eno mu Lubiri bakimye bakimyeyo omusajja bamwita Makumbi sigenda kwerabira omusirikale oyo ajja atubuza kakasembayo agamba yebo yatuuka awo nagamba bamugende mu Lubiri ze kangene ndabe ku mwanyinaze awe nali nsula akyamye okulaba ku mwanyina tukuŋŋaanye abakatundu ako ayina emundu buli kimu kyonna akirina. Mwanyina amugamba mwana wattu togenda toddayo munange omwana mulenzi agamba Makumbi ng'agamba nti sina kyakkola. N'ayawukana ntya ku bannange bagenze mu Lubiri ate balabye ne wensuze dakika bbiri ng'emmotoka etuuse yonimoko agenda obutadda era babagwiramu eyo mbalala era ababakuba bano ba Museveni bano yonimoko Makumbi abasajja baabo abayise emitiyana bayitire Kabamba batuse emitiyana wano bakubya Amini abalowoleza kuba
balimu oluyekera alowooza bamugamba information eganti bali Gindi sato batonatuuka Gindi abasajja we bali bavuga emmotoka bagende waliwe babagambye ngambuse eri wano. Mulimu abasajja bamulyamu olukwe? Mu basajja bennyini. Ekyavaamu ng'abasirikale baffe tebadduka. Badidde ebintu babitadde ku motoka. Ntebe sofa basajja badduka buddusi. Era we nayigira amagye gano amagwira. Abasajja abo tebaali Bannayuganda. Baali Basudani. Kyakabi nnyo okuwandika amagye abantu abatali bannansi. Bwe bibeera ebibi badduka buddusi. Amagye gaffe gadduka we twaggweramu amaanyi. Ntegeera bulungi. Olwamini akoze panda gali mu kibuga Kampala. Ekisa kye nakivuba ekyo kyajjula. Anoonya abayekera. Kampala. Amini emundu wetutiira netuganda akaweddemu. Ye muduumizi waffe eyali omulungi ennyo baali bamuta Lieutenant Colonel Sule. Olwo tufunyeyo akasanyu abatanzania batuuka Lukaya Sule yabakuba ne badda emabega era baali bamanyi omusajja atukubye katugende twesasulize ku Masaka ne bakuba Masaka okumwogoloza. Yere naga temudda mugende muyitewo songa mbere. Kwolo Sule yakuba abatanzania abaali bakunukize bibiri okusinza katabo ka Beni Muswiya era ojoka noonye. Naye Muswiya agamba era ekyali ekituufu nti bwe bamala okudduka bavudde Lieutenant Colonel Sule abalumbye ne bakola akakodya k'ekiyekera. Kati ne bafaanana nga abamutidde ne badduka nga naye ne bagenda bategeka ambusi kilometers 2. Ono bwe yamanyira okujja nga ajja abagoba bagenda ajja abagoba balekawo n'emmotoka awo ajja abagoba ne baleyinga ambusi ne bakuba Lieutenant Colonel Sule abasirikale baffe 14 net. Sule teyalugenderamu nafiiramu. Bagamba Bonkwanga yamulinyisa tanka Sule naafa. Ne tukitegeera omuduumizi waffe Lieutenant Colonel Sule afudde. Basi abatanzania ne basonga. Abatanzania basonga naki ne tanka 2 bajja naki air defense system. Zamala waliwo omusajja waffe bamwita Lieutenant Colonel Mita sigenda kwerabira. Amini ali very frank. Amini atugamba tibanange bakubye Lieutenant Colonel Mita naye nava mu nnyonyi ne parachute ennyonyi esigaddeyo yakomyewo. Tugamba Mukama Katonda ebintu nno bino byenkunyumiza yakuzaayo byali si bya muzannyo. Olwo waliwo radio eri ku radio okwo ku FM bagitanga radio simanyi Majwala radio Majwala ngevaawa eri ku radio omukutu gwabenga ku radio okwo buli saawa emu
ate police amasiga abamajje tebakusinga nange owuliza radio Majwala dda ku bbali owulirize esaidi efaawa radio Majwala yegirina saidi y'abalumbye tuli abasikale bayimba kyali kyanaku nnyo gundi ene yaffe obudde okuziba mudu yonna ya lutalo okutuusa abatanzania lwe baatuuka wano nga abantu bonna balwadde. Tumanyi kigenda mu maaso. Tanzania egenda okuwamba nga bannayuganda bonna balwadde. Banange Tanzania abatanzania tebayise bayitira mpigi uyo bayitawo batya abuwama tebatuse kisayi kyenyonyi. Abalibia bazze bayambe ku Amini bere yalimbi nnyo naawe bakuba bamwe babakwata. Abalibia beru bano baddugavu na baddugavu abatanzania badire engoye sebawambye kubaki ku bannayuganda bano abafu ne bazambala. Abalibia ne balowooza nti be bannayuganda ne batta Abalibia 300 bajja 3 Abalibia batanga 2 babakubire katende ajega Tanzania munange nga gatambula nga gaggunda ebikompola tubita HF abasirikale bakita harassing fire odondosa makompola mu kibuga kyemugenda okuwamba oba omwagala okuyita ne mukubawo ebikompola buli muntu n'amanya nti ensi tukutuse. In fact kiri mu Kiswahili kuteketeza adui kuba ebikompola ebyo agwemu akategeera ne morale mugwemu loke mutambule okuwambawo nga bawedde. Tanzania byakola sawa 11 tank ngekulembedde yafulumira ku saa ya Queen. Amini aliruddawa abatanzania batuka ku KPC omanyi weeri watoto chache Amini aliwali na Kasiru achalimu mbu abatanzania balaba Amini nga agenda agenda mu motoka ye mwe muli radio ye mwagenda era agamba nga abasikandi kangende ngende jinja ngende nkole ki ndeta abasikala abalala adduka Amini mu kitundu kyaffe ekiddako tugenda kulaba ebyaddirira nga Idi Amin agenze obula okusingira ddala tugenda kutunuulira sisitimu z'ebyenfuna gavumenti eno eriko ze yajja nazo ate n'engeri gye yakyukamu okudda ku sisitimu endala. Nze Lubega Ibrahim Kasinga nkwagaliza okubeera obulungi.